Sekirinya alanja na bannange ndi mulwadde kikimundeke I am sick. Tebamuwuliriza ne baddamu ne bamukwata ne bamuzaayo ku nkomyo. Musajja nga mulwadde n'alaajanira omulamuzi omulala bamwogeddeko Lawrence Lweyanze. Banaye ni mulwadde. Balooya ne bajjayo ebiwandiiko ebiraga nti Sekirinya yeetaaga obujjanjabi obw'ekikugu ateebwe ku kakalu ka kkooti. Omulamuzi oyo n'agamba nti wakubadde maama twagala okusaasira. Mutabaniwo abadde muzira nnyo ky'obudoola bannamungi w'omuntu eze wano okumusiibula. Bakubidde amasimu bangi n'abakutiisatiisa. Otakkirize bo bye baagala ogoberere. Simanya obuyambi bujja kulekeraawo okuva mu paalamenti okuvaawa. Omutakirize ffe kyetwagala simanya bino tetujja kuddamu paalamenti ejja kukola ki eyina okubikola kubanga teeka unabadde mubaka wa paalamenti. Era taliyo nti olwokubanga waliwo weyegayirira n'amukkiriza okujja mu paalamenti. Musajja w'amaanyi nnyo. Abadde musajja wa mazima. Sekirinya nga bafuna akasente ke ng'omubaka ng'afunako akakene famire naga nti akantoleko n'ez'abalonzi n'akola ebintu bingi okuyamba abantu be. Sekirinya teyabba sente za muwa musolo olwokubanga ayagala kuyamba abantu. Okwo kwajja okuyamba abalonzi be. N'ensangi zino tulina ababbi. Ate bwe tubagambako nga bagamba nti babba ku lwammwe mwabasindikayo kubba. Kati lwaki beebuzaabuza nti kaakati emirimu gino tugikoze nnyo ku lwammwe katubbeeyoko kikafuuwe. Era nannyonnyola lwaki ayagala tugambe nti fight hard. N'agamba nti omusajja ne bunyiga mwe mugambe nti rest in peace. Sekirinya bw'ati bwe yatulambika kubanga kye bamutuusaako yali akimanyi. Sekirinya tujja kusubwa nnyo naye mulamuwa ng'abakulembeze. Sekirinya se buseerabidde era njagala kwanjula ababaka kubanga Honorable Sekirinya the opposition, some of them appreciate you Honorable Omeweka omukulu Honorable John Tenreman bamwanjudde nga chairman wa CP sekwe bali kubeerawo. Teyamukwatako Dr. Christine Ndiwalana kuva Ebukoma Nsimbi North. Amudiriddawo Honorable Flavia Caroline Abagabe omubaka omukyala ow'e Kasanga. Waliwo abali ewala. Honorable Selula Steven okuva e Lugazi. Honorable Francis Sade okuva mu Masinamu Michana Municipality. Honorable Alan Sewanyana okuva e Makindye West. Omukulu ono yayogedde dda gye tuli Oweekitiibwa Muhammad abamu tebamanyi nti nayo linnya lye Muhammad Mwanga twagiyingira. Honorable Koreti Namugga Mbewawugula Simawula District. Honorable Serukenya David Makindye Sabagabo agendeko emabega nga bwezijja bwentyo. Honorable Abubeka Kawalya abeera ddala bali Embaga North. Honorable David Muchamuzi Alwanga Ebusujju Emityana. Ono naye nemba waffe Mutanzige yatolewezidde politikale. Honorable Aloysius Mukasa okuva Lubaga South. Ono Baby Dunya naye omulaba nga ali simpo tali simpo. Honorable Susan Mugabi okuva Ebuvuma omukyala. Nzokanyi waffe Honorable Patrick Nsamba okuva e Kasanda. Mu Parliament tulina abakulumu tulina n'abavubuka.
akati tulina omuvubuka waffe okuva ekasa abaluweero eriya omubaka omukyala owe mukono omubaka omukyala owe mukono Honorable Aisha Nabukeera Hanifa Nabukeera ate mwanini erya Aisha Honorable Hanifa Nabukeera omubaka omukyala owe mukono omubaka omukyala Ebusiro Mic check. Okay, no, the network anyone. Honorable Paul Suka, but in a Mutunu record, microphone is Okuve Busiro. Muteo. Yavene, Yarimaka, or Makini Samagamo. Lordship, there were you got in there, the Jakiza, Ilanga Mutufu, Yarimaka. Ira yari mu parliament the president of okay bananjine chairman wa LC5 chairman era suchibirango wali semusaise okulaba Samatias walukaga okubechedera Dr. Serunyoji yabadde meya wa Segirinya Ekawepe Tina meya abenjawulo meya mwena muyimirire meya Berase Kuberubaga ne meya abalala bonna we bali former meya Honorable Kayemba Fayo namulabireko Samweya Yesu Bananjine Honorable Kiyaga Hillary Hinderman wali Samweya Bananjine Honorable Sazi Godfrey eyali meya we Kasangati meya Sempebwa abenyanjula bodeyo chairman waffe chairman Kamadi babadde bamukonyeeko wali naye katumuddemu sema chairman sanyusa nnyo okulaba chairman lwakuba tuli mu kunyolwa alawazi yali badde atuwa mukalika azibandi materiyo n'omuyimbi omulala Azizi azinoonya Azizi aziyona wali tumulembe emoshi oba moshi muyimbi oba ki wetwakula tumulaba alina emyaka nga 5 abantu b'ebusoga nabo bakiikiriddwa bulungi swengere aliwa akulembera arts and culture basalazi muyimirire kansala Nanungi wali kansala Kizi Hakimu tulimwavu mutwego kwemwavu banenjine ba LC3 chairperson abamu we bali wano muyimirireko Kuna tusonyo ku network ne banange mu 10 leero byaganye jama nyingi ziri wano de maposho oba yakoze biki mu kigumire Thank you, sir, for coming together with the rest of the team. I'm told they are around all over the place. Yalimea Mukono, Kulu Kajimusi, and Asan Zokura. Now, Kulimbeze, Abalala. Bana Muzikirize, Marize, speech again. Eastern Uganda is fully represented, and as far as any is concerned, Deputy President of Eastern Uganda, Wali. Sebo kusaba uje tulamuse ku bantu bano nalinga njogera naye nga ali ku ndiri e Nairobi ategeera ndi yali akoze ekiraamo kye kigamba nti President mulimu Kwame Nkrumah mayitirivu obungi gawangaadde naye neetunulira n'erinnya lino ery'omunnaffe bwe tugenda kuwerekera erinnya Amin Muhammad ng'ayagala ofiisi yange baagiwa omulimu omulala gw'okulaba nti ababaka abali ku ludda lwa upinzani obuwera 6 sets of twins
network mugigumire kifuna kyagikolera yaganye network zonna zaganye Airtel MTN bina biganye mugume bugumu mikola bekukeeko ate president yaddako okwogera sogumirawo endalo buli ndi mu recording video nja kuba ntekayo video ku YouTube nsharinga ku Facebook ya president so mugumire ku network finish Mufayo video ni mu recording anja kibatera ku YouTube mukirabe Assalamu alaikum warahmatullahi abali awo